Greetings. I hope everybody's doing okay now. This is a quick one to get around your first starters. Buli lunaku olukya okuwolereza ebikolobero bya regime kweyongera okukaluba era kweyongera okukalubiriza abo abaweebwa emirimu egy'okwogerera regime nga sinabana kubaako bingi byenjogera. Njagala osooka olaba omwami ono mugenda ne mugamba tuvuma abantu sooka omulabe then nkuwe byayogedde wuuyo. Eyogolabye mu screen ya Felix Kulaije ayogerera maje ga ggwanga Uganda. Yabadde ku TV set ne bamubuuza ekibuuzo ekyabadde completely simple. Omukyala yamubuuzizza bw'ati, sooka olabe response ye. Tugende ku abera mukamaawo sijja apande bannayuganda tebali satisfied ate kirungi ekitongole kyakulembera gwakyogerera abaliyo okutenda engeri gyeyisaamu ku bibiri byabantu wuuyo nja kubatta wuuyo tujja kubasalako omutwe wuuyo bino bingi netwebuuza kiki ekitatambula bulungi kyekimuganye okubasala tetumanyi jukira gwotugambye bano batujja kutematema ba NRM muwulira akyogera ne musituka ye nomeka bati Juma wa Bobi omeka bati kunakubuuzizza ekyali amasaka kya mukama nga alina akala keefu akaita music abasoma Olungereza ebimusasa ebimusanyusa lafuta bintu byakusesa ye bimuwa lafuta zikwekutta banne ate yabase Tamanya. byawandiika ebimusesa ekyo ekirungi Kati omuwulidde yabadde reply ya Kulaije nga bamubuuziza ekibuuzo ekiri completely simple. Ekibuuzo kyensooka okwebuuza nga sinabana kumwanukula kuba yengenda muyambako ali myaka gya muzeeyi wange gyennyini era nsuubira nti abantu abafaananako Kulaije balina abaana abali myaka gyaffe. Ekibuuzo omuntu kyasobola okwebuuza abantu ng'omwami ono balinayo abaana abalinga ffe abalondoola ensonga nga basobola okutuuza bazadde baabwe ne babagayidinga ku biki bye bagenda okwogera nga bafunye obuzindaalo. Bakubuuza ekibuuzo ekiri very simple. Biki byeyogera ku mukamaawo? Oli wa ddembe obutaanukula kibuuzo ekyo olw'ekifaananyi ekyo oleme kulabika ng'omuntu akuze naye ng'abadde musiru bbanga lyonna. Bwe bakubuuza ku individu akutwala bw'ogaana okwanukula ekibuuzo ekyo ne weewolereza nti gwe oli mwogezi wajja lya ggwanga lyonna waliwo akuvunaana. N'obutaanukula kwanukula oli wa ddembe obutawa response ku kibuuzo kiko ekyo kubanga yo omuntu gwe bakubuuzaako ffenna tukimanyi is an idiot of the century. Kyekyana ekyasala muzeeyi waakyo kiri open. Always abeera mutamiivu bbanga lyonna nga yegwe Kulaije nga bakubuuziza ku conduct y'omuntu gw'omanyidde ddala nti entegeera ye ntono abeera under influence bbanga lyonna. Lwaki togaana okwanukula? So Kulaije tugambe nti mu baana bonna be wazaala bensuubira nti mulimu n'abansinga obukulu byonna wazaala mikebe. Toyinamu mwana asobola kukutuuza n'akubuulirira ku biki by'olina kwanukula ku TV set. Because definitely tusobola ogamba nti gw'oli wa analogo tofollowinga obwongo bukyakola mpola mpola. Nye mu baana b'otaddemu ssente tugambe nti bonna mikebe. Toyina muntu asobola okutuuza n'agamba dadi mu kibuuzo nga kino ku TV set eddako oyanukula bw'oti kubanga okoze ensobi nnyingi. Now imagine bakubuuziza ku mukamawo byawandiika n'ogamba abiwandiika simply because ye bimusanyusa. Ekibuuzo kiri ndi
akkirizibwa okuwandiika ebimusanyusa wadde nga bimenya amateeka. Ffe tetukkirizibwa kwogera bitusanyusa na kuwandiika bitusanyusa nga bimenya amateeka. Ne bakubuuza ne ku mwana gwe mwakakwata awo yatiisatiisizza okutema abantu. Naye yakyogedde bwogezi. Watiifu nga naye yabadde kyabadde kimusanyusa. Lwaki yakwatibwa ate nga gw'oyogerako yetakwatibwa? So tugambe nti waliwo abantu abakkirizibwa okwogera n'okukola ebibasanyusa wadde nga bimenya amateeka ne basigala nga bayinaayina. Naye abasigadde nga tebakkirizibwa kukola kintu kyekimu. Kifaananyi ki mukama wo kyali mu kusiiga. Mulaba bakadde baffe. Ebiseera ebisinga abaana abakwata layini ne babavuma. Mubanenyeza bwereere. Yemmwe abasooka okuwolesa obusiru n'obutamanya. Kati ekibuuzo kiri nti gwe noonya ne bwe ntandika okwadressinga mu ngeri enzikakkamu nga sigiraba. Oli myaka gya muzeeyi wange n'okuba nga omusingako obukulu. Era kyenkakasa nti onzaala n'ozaala ne bakulu bange. Nyewulira bw'olowooza. Ekibuuzo tokiddamu kiri very simple. Otutaase ffe n'okwogerako gaana okukiddamu. Yanukula nti obulereza maje it is as simple as that. Oli mwogezi wa UPDF. Toli mwogezi wa individual. Ne kati wulira bwazzeemu ekibuuzo ekyo. Omwana ng'avaayo ng'akugamba nti oli musiru nga weewakana. Kola ekyo oyinza okwewakana obusiru as of now. N'okuba nti wataddemuko ka logic ng'oyanukula ekibuuzo ng'ekyo. Now this is the reality. Kyenjagala abantu bakadde bafaanana bakulayi gye n'abalala. Kye muyina okumanya nti wadde nga bakutadde mu kifo nga naawe kennyini okimanyi nti ebikolebwamu bikyamu. Bwe bakubuuzanga ebibuuzo ku bintu ebikolebwa ng'okimanyi bikyamu wadde ng'oli mu kifo ekirina okubiwolereza, mukozeseemu ku magezi. Kintu kiri kimu kye mutagenda sobola ku stoppinga. Mukkirize mugaane kye mutagenda sobola kuyimiriza y'enkyukakyuka. Ekyo kyongenda kukibaddiramu. Ne kye tutaagala wakati nga tujjawo kasaaka akatono akafuuse ekizibu mu ggwanga. Ate namwe tetwagala tu revolution egenda okutuuka nga Uganda ekyuse ng'abantu bonna baalagadda nti amagezi tebaayina. Lino eggwanga ligenda kukyuka like it or not. Mwagala temwagala. Ekyo kiri evident. Kiri mu giraasi. Kubanga mukimanyi tewali kintu kyawandiikibwako mu kujja kwakyo ne batakiwandiika mu kugenda kwakyo. Kino kiri evident. Temulina kye mugenda kikolera. Kiri inevitable. Wabula ate ffe kye tutaagala bakadde baffe nga mmwe tugenda okufuna obukulembeze very soon ekigenda okuhapeninga ng'ate mwe mwalabika ddanga abasiru nga tulina eggwanga eririmu abakadde abatasobola kuwa guidance ng'olwedde bo bamala okweka-exposinga nti emitwe gikola katono. So abantu abali mu kiraasi ng'eyo mwami ono abali mu bifo Museveni bye yabawa wadde nga bababuuzizza ebibuuzo nga muteekeddwa okubyanukula okuwa defense, muteekeemu ku magezi. Kuba mwagala temwagala we muli temugenda kubeerawo lubeerera. Mugenda kuvaawo sometime soon. So mwapulayinga emuko ku magezi abantu abafaanana kulayije. Kuba mukkirize mugaane amazima gali nti muyina okwambala obugatto era waliwo abalina okudduka. Wabula ffe tetutaagala. Ate mwenna mudduke kuba ffe tukimanyi kagulupu katono nnyo tetwagala okusootinga. Si mwenna abasinga ku mmwe tumanyi bakozesa bakozese. Ate ffe kyo tukimanyi. Nye tubasaba bakadde baffe. Igwe ndooza ne maama gwe twakuttemu emabegaawo. Muddemu ku magezi. Mwanukule ebibuuzo nkola ya kintu kikulu. Mukiikirire emyaka n'amagezi. Bw'onoddamu n'otagala tujja kujja full swing. For now eyabadde warning. Nakugamba abaana b'abantu abafaananako omwami ono. Temubeera mikebe mikalu. Muyambeeko bazadde bammwe baleme kukola nsobi zigenda kuba affectinga ng'eno regimu edduse emisinde. Muyambeeko bazadde bammwe mubakubirize mu abakyala bali mukubirize bazadde bammwe baleme kukola nsobi nga zino omwami zaali mukola. Kuba kino kimuteeka mu danger ate nga ffe tukimanyi nti bambi kano kagologosi bakozesa kakozese. So muyambeeko bazadde bammwe bakuumira mu magezi wadde nga bakuliridde nga amagezi gasobola okuba nga matono. Protest vote yeno 2026 weerabira. Salute.